President byamulaka nnyo ekisokera ddala tusanyuse nnyo okulaba nga president amaanyi akyalina mangi nnyo n'okusinga abantu bebadde balowooza. Kyagulanyi energy level ziri waggulu nnyo era kyatugambye nti katandika butandisi ddala naffe tugenda kukoleeza ab'Ekawempe South bannayuganda mwenna tulina okulabika nga tukoleeza oluyiira luno teri kuzikiza paka nga tutuukiriza bye tugendako. Okuwangula ekifo kya parliament si enkomerero ya byonna wabula ntandikwa ku lugendo olunene ffenna lwe tulina okulabika nga tuyitamu okutuuka mu Uganda ensi yaffe ensuubize. Okusomozebwa kugenda kubeera kw'amaanyi nnyo, abantu bagenda basuubiza sente bagenda baterawo ebibasomoza but last omuntu kyolina okulabika nti nolowoozako be bantu abakulonda. Lowooza ku musaayi gw'abantu oguyise, lowooza ku bannayuganda bannaffe abasibiddwa n'abalala betutamanyiwa gye bali. Bino bye tugenda okulabika nga tukola okuyiwawo omubiri ku lw'abantu nga batulaba oba nga tebatulaba. NUP tulina okusomozebwa nti abantu batwagadde nnyo, naffe abajjidde ku kadya NUP abantu bataddeko amaaso mangi nnyo. Ffe essuubi ly'abantu bano nga president wali essuubi ly'abannayuganda atugambye buli omu weekubiseemu nga gwe Kyagulanyi Kyagulanyi bwe banaabeera abangi tugenda kubanga tutuwa ku nkyukakyuka gye twetaaga. Obwo buvunaanyizibwa bwa member of parliament okulaba nga atuukiriza okusooka byonna olina okukkiririza mu kibiina kyo. Ekibiina kyaffe kituwa engeri gye tugenda okulimamu. So tujja nga nasana tulina ebintu bingi. Ffe tulina abakansalaaz abeesimbyewo okusooka byonna abali mu makomera era n'abamu bamaze dde okuwangula nga bali mu makomera. So tulowooza twagala okuteekawo rule of law ku kutegeeza parliament nti waliwo abantu baffe bangi abafiira mu makomera olw'ensonga ezitalina makulu ez'ebyobufuzi. Ekyo bwe tukimala tulina n'ensonga nnyingi nnyo n'obusosoze bannange. Ensonga eyo ekyalemeddwa I don't know member of parliament ol bannabyabufuzi ogyogerako. Ensonga president Yoweri Kaguta Museveni yayogerako obusosoze ng'ate bwakulembeza. Ekintu singa otunuulira obukulembeze obwaba okugeza singa ogenze na Wakiso osanga RDC ng'aveeri, DPC aveeri, Giso aveeri. Ebintu ebyo babireke. Twagala tufune amaanyi agoogera ku nsonga y'obusosoze okulaba nga eggwanga teryawukana. Olw'okuba baagala okukomyawo enjogera y'Obote nti the good Muganda is only the dead one. Tetwagala ensonga eyo kome, twagala tuzze mu ggwanga nga tuli muntu ki omu, nga tuli ggwanga limu. So twagala tuko division eri mu Uganda tugigalewo nga twekkiririzaamu nga bannayuganda abaaki abawamu. Veronica Nanyondo mbaka omukyala Bukomansimbi district. Sooka okwebaza ab'Ebukomansimbi okulonda obulungi ne banzizaayo ziremu mbaweereze ng'omukulembeze waabwe mbaka omukyala Bukomansimbi district. Ate ne mbeebaza olw'okulonda pulezidenti wange Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ffe ab'Ebukomansimbi tukimanyi nti tulina pulezidenti gwe twalonda era kyonna kyatulagira tugenda kikola, naye nga bwatuwadde obuvumu n'amaanyi tikati yeffe ba Kyagulanyi b'Ebukomansimbi. Mbasaba bannabukomansimbi tukuume emirembe ekisooka ng'omukulembeze bwatusabye. Tetugenda kukola fujjo nga bannaffe bwe balikola, naye tugenda kukola ebikolwa ebigenda okutuusa pulezidenti waffe mu ntebe kuba tukimanyi yawangula. Kati nze bwe ndeeta obujulizi nti yawangula ne bannabukomansimbi ne banneegattako, ne twegattako ab'e Masaka, ne twegattako Honorable Nambeshe, ne twegattako ab'omu North bonna abawangula. Kimanyi bwe tuneegatta mu mirembe tugenda kutwala obukulembeze bwaffe mu mazima n'obwenkanya. Tetugenda kuba mundu, tetugenda kola fujjo. Niyo omukulembeze atuwadde ekyokulabirako ekirungi. Singa tugambye nti tukole fujjo nakyo tubadde tukisobola kuba abantu amaanyi bagayina ate baagala obuwanguzi bwabwe, naye atugambye tube bakkakkamu kye tugenda okukola. Naye mbasaba bannabukomansimbi ne Uganda okutwaliza awamu. Omukulembeze tumumanyi era tukkiririze mu byatugamba okukola kuba gwe twalonda. Ono yeerangirira ndowooza mukimanyi mukiraba nammwe buli kyayagala okukola akozesa magye na fujjo. Kati ffe tugenda kukozesa mirembe tuwulirize omukulembeze waffe byatugamba okukola tukole. Nze mbakakasa nti entebe omukulembeze Kyagulanyi agenda kugituulamu mu mirembe kuba mwamulonda bulungi.